If you have a video, I praise it. You say, you guys know what I'm doing. Hey, I praise it when I feel it. I praise it when I don't. I praise it when I feel. I praise when it goes I don't. You still will dance with us. I think more than this when we put a sound and a sound. Hey, Chichate. Si tu le mi kono, tujuki eja tuje. We lift up our hands and worship you, our King. Inyanye Yesu, tata wa mulewa, awela manaku teli aweka ani atinde. Oh, si tu le
omukyala ate nga fani wa comedy nnyo omukyala sipiika wa Uganda Anite bambi tukusaba era ngenda kujja mu butongole ebbaluwa osabe ojjobereyo oseke kubanga batugambye omuntu oyagala nnyo comedy n'omulimu so madamu sipiika wetowaze obw'amaanyi ddala tukusaba bambi ojje 25 years of Amoti olina kusomezebwa 13 Desemba 2024 afoya mateka kulikayo mu kyaki katono nnyo kulikayo mu kyaki naye ekoti gyokubye abantu lwetegekera koti eyo abantu bagirabye abamanyi ebyokwambala bakirabye nti esuuti eno ya bbeeyi puloti ya muntu n'akayumba kamu enansalanze byambala awo tetugwera mu sente nga mmeka nyingidde obukadde 20 sente natukuli ttaayi tubadde munda omwo ettaayi yokka egula booda walina kyokompuleningako nga tokikkiriza ngujeyo lisiiti oleeta lisiiti mujje sinagenda dibanyumya tubadde mu kyaki omwo moment kyesinza okunyumira gwe nga gwa Mooti sinza okunyumira waliwo obulimi badde buyimbi kwambadde ndiga segera amakama mwewubako sobola okuyimba mugenda badanda bange oyimba mukabubirizamu mpaka lwe batereddeko ebigambo bisukuli awo nenkukuta seera tubadde bagamba kyozenipeki yazamukwendebozaini bikakanyiza nendikakanya mpaka kugasozenipeki naye akayimba ka gospel nti bakagobye kewayimba ate bakagobye amakulu bakagobye nemungalo mukama oli muyaye tusembeyo nga tukowola abantu because December tumuyingidde bannaye mujje December alimu kukakwesaawa zokuyimbira abaana b'abandi